weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwese olwalero tugenda kwolekera program. Mbadde nsaba mbuuze mwami Charles ani gwasuubira okubanga yatumyeho ku SHIFAH. Akazindalo kakabule tubulire. Ndowooza oyo maama wange anzaala Tereza. Bannange mami nsanyusa okusanga. Ani ono? Wanje? Weyogereko. Nze nakawombe SHIFAH Hope bantumye okukolera surprise. Gwani goyinza okusuubira? Mukubuulira Mukama. Kati kale mumbuulire Mukama. Bannange ani eyatutumye eri mami? Francis. Francis Simba. Ayuddawa. Nti oli ludda wa? Ndi mu Amerika. Bale kwetikka. Kale. N'akayimba kako. Tugenda kwolekera program weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opu SHIFAH nakawombe njagala weekanyi naye zo surprise ataka tazireta hatataka. Nze mbadde nsuubira gutandike ye mami tutuuke yaba alowooza surprise y'oli omugole then ekyuke ebeere yiye tukikola a few minutes then mukontinuinge n'omukolo. Kusawe komi. Wategeddewo. Balintuma yangambye balintuma Balintuma road opposite office za DP ennyumba eyettegulaawo. Nakapande bakayita Kayondo close. Kayondo close natera notuukawo like 30 minutes. Kati tuuke. Kale nyabo. naye zo surprise ataka tazireta hatataka. Ondinanze okoza birungi kyenda sobi ayibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukomo bw'otona surprise. Where is the function? This side. Yes. So can't we park out there? Because we are service providers and we have staff in the car. You go and park there. Then how are we going to lift the things from the car? Because we are not staying for long. We are doing a simple surprise and then leave. So I think these ones are staying or they are removing things and then leave. Also like you. So maybe we can park behind them. We have things in the car. Cannot park there. I wish you can see what's in the car. Can I open it and you see? Offloading. I'm seeing a manpower. Okay, you can see behind. Mugulire boot alabi. You need to see. But ugulawo binza n'okuyiika ebweru. What is heavy on it? Ugula endabirwa mu yemabega alingize. Never naye. We are doing a surprise few minutes and then we go. We are not for the fact. If you put here, you will still can. Yes, that's okay with us. Less energy than Get the bunch. yes, they are coming. Then you put it there. I don't know. I don't know how long it will take. Hello? Hello. Anji? No mukyala Harriet. Yenze. Kale ffe tuli already. Okay. Kale kale kubanga yakutuma kwando anomanyisa waje Uganda omuntu mugamba sawa 10. Aho bategera bonda sawa 10 kwando yandi kumbyo kokutyo. Yandi kugambyewo kati bwe muri. Tuli wanene tupakinze wano nga wano abammere we bajiddeko emmere. Abemmere bajiddeko emmere. Wano wennyini ewayingira ku gate. Tetupakinze eri abapakinga munda eri. Pakinze wano. Okay, kale kati oyogedde naye. Ani? Yakutuma. Ya kimanyi wendi.
Okay. Kale. Kale nyama. Okay. Mm. Hello. Hello. Je baleko sebo. Kale nyama. Kyekiriwo. Ewe tuli twatuuse dda lwakuba ndowooza emikolo teginnatandika. Mugumiikirizeemu nagamba abantu wabimanyi naawe bye Uganda. Mbadde nkuwa update kugamba mbeera bweti. Anti oyinza olowooza nze sinnatuuka kati kyembadde nkugamba. Nze nkwesiga era nkyobula sibadde sikkubira mbadde mmanyi nti nno gwe mmanyi nti nno ebintu byobikola mu professional so already oli mu kitundu Natuusewo dda 30 minutes back. That is good. Ebintu bya Uganda obumanyi abantu tebatandikira ku time kyemmanyi bakyagadalinga ate engeri gyelunaku nti lwakutaano lwakola abantu abamu bava ku mirimu biki ebyo naye nga tekwanzaganye njagala kwegamba kivuga surprise nga tebalinaako kuli yonna nti ani paka lwe oliwo n'omutuukiza ku kuteeba. So kati njagadde okutegeeza osobole okubeera ku aweya nti obudde bwonna tukubira ssimu. Wendi Kale mukwana. tulokalire tukyagenda mu maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. kale nafa basanga wange tukira nonse mukwano okusinziira ku bye tugenda okukola eri watutawaanya access, so we need to sit around this place. So tufune tuula wano nje baleko basebe tutuuse ku mukolo mikwano tuli kutunulako mu menu lwakuba nyina gwe nayise naye agaayo menu nga teriiko price menu amanyi menu balina gikuwa wokkawokka ne ku mukolo okola menu. So waliwo starter semakula starter ogenda ku tomato and hot chili sauce. Auntie ogenze mu main course. We are talking about the starter. Yes. Starter. Don't go into the main course. Tuli ku food menu. These are the starters. Ready cabbage and corostos. Ogenda kulya ki? Ready cabbage and corostos. Nze nja kugenda ne hot chili sauce. Hot chili sauce. Pineapple. Okay, mikwano muterere mulabe surprise yaffe wegenda ogenda tuyingiddewo. So katubatambuzeeko mulabe omukola abantu batuuse dda. Fe abakatuuka fe abatudde wano but down there people are so many. Junior kabeetooloozeeko abalage. Junior batwaleko ne mu ffumbiro yonna buli wamu.
'cause we both know I'm no in me. And I will rise to love you. Abagenyi baffe abalungi oba ngambe tsoyalaba oba nsanyusa okubasanga bananga omugole waffe olunaku happy birthday bane mukama yeebala okutuusa ku myaka egyo. Happy birthday. Amanya agange mpitibwa Nakawombe Shifa oba tugambe Nakawombe Shifa oba yenze Nakawombe Shifaho nga ndi wano ku lunaku olwaleero okubanga mbaako surprise gyenkola nze bwe mbeera mu kifo eba surprise tuba tugenda kwewuunyisa tugenda kukola ka surprise kaffe katono nnyo kakiika ntono nnyo era nga bannange soko tukubiremu awo happy birthday omugole bamuyimire happy birthday. Mbuze Mwami Charles in case bwemba sibuze nga surprise eno yiye ani gwasuubira okubanga yatumyeho Shifa owa Baba TV ye nga ye ani gwasuubira okuba nti aha bike ekigambo ndowooza oyo maama wange anzaala Tereza. Aha. Aha. Okay, bagambye mother, how are you today? Thank you. Napakinza we motoka ejjudde ebirabo biyitirivu obwedda binzitowerera naye nga ne ŋŋamba kasooke ntuuke neeyanjule nti kule mu motoka eyo nga bategedde Shifa agiriddaani ate ebyemmami nange mba simanyi ani abakikoze wabula bankubira ssimu mami ali sayidi ki mulabeko mami ali munda wanje ninza ntya mami omulabako ngena gende wali mami. Okay, kandabe wano surprise gyeraga katulabe mami nyina musanga munda. Okay, kale kati kansooke ngende nsange mami gyali kansomeko ku kirabo ekyo kigamba ki ekirabo kigamba Mami, you're loved and thank you. Banange surprise ya mami.
Okay, surprise ya mami. Musange munda. Kale. Katutwaleyo ekirabo kya mami. Surprise ya mami. Abeno. Bana nsaba kubuuza ku mukyala Kayondo. Bana nzize kubuuza ku mukyala Kayondo. Okay. Banange mami nsanyusa okusanga. Ani ono? Wanje? Weyogereko. Yenze nakawombe Shifa Hope bantumye okukolera surprise. Okay, nsanyusa. Kale omukolo babadde bategekera gw'omugole wali. Naawe nga wali wa kutegekera omukolo ku lunaku olwaleero. Bambi yebale. Kale. Era nga bambi yatutisse ebirabo byo bingi nnyo. Yebale nnyo yebalire ddala. Iye naye mami gwani g'osuubire yatutumye. Gwani g'oyinza okusuubira? Eyabatumye. Eyatutumye okujja okuwa ka surprise. Gwe g'osuubira. Kati kale mumbuulire Mukama. Mami oba omumbuulireko Mukama g'osuubira. Ogenda muŋŋambira mu kisenge. Kale ye katubuulire yaani. Bana yalina ekirabo kya mami kireete. Agambye ataddeko obubaka yatuse ekimuli kino nga kuliko sente. N'agamba mami you're loved, thank you so much. Iye. Katulaba ani eyatutumye. Hello? Hello? Hello. Bannanga ani eyatutumye eri mami? Ani? Kiyimba. Bakuyita ani? Kiyimba. 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 Kiyimba eddala. Abuuza mbu kiyimba eddala. Ani? Francis Simba. Ali ludda wa? Nti oli ludda wa? Kiri mu Amerika. Bambi. Ali mu Amerika. Yasobola na kujja yebale. Webale nnyo webalire ddala Kiyimba. Nga ngudde mu bya bote. Sente ziri wano mpitirivu. Nga neyanziza. Ye mami. Yebale Kiyimba. Samakula mugende mujje ebirabo bya mami byonna mu motoka mubimuleetere wano. Kale. Nga neyanziza. Yo ye yatutumye. Namwebale kwetikka. Kale. N'akayimba kako. Mami muwa obubaka. Olabye dance, mami akubiddemu dance. Ali mukuba dance. Tusanyuke. Jagala tura. Kati abadde akuwa obugambo bwe lwaki yakikoze ku lunaku olwaleero era lwaki ayagadde okwebaza era nga batulaba tuli live ku Baba TV program bagiyita Weewunyisa omwagalwawo kati kakubuulire lwaki yatutumye okuba nga tukusiima munnange ambuulire
Okay, kakati mami nsanyisa okuwuliza nange era mbaddeyo nga nkulowoozaako webalisemu Wanji mbadde mami mulowoozaako ebbanga lyonna ng'era nga bwe musabira nsanyisa okumuwulira nga ayogera ne musaasira obugonvu naye mbadde nga ndowooza engeri gye nnyinza omwebazaamu olw'omulimu gwe yakola okutukuza mukuba obugalo mami agambye muwe obugalo kuba twali bangi ng'ate abamu twali balalu twalinamu ku ddalu nenfuna ku kibooko agambye n'ofuna ku kibooko era twazifuna abamu naye nga twali bulungi tumwebaza nze nga nze mwebaza era ku lwange ne bannange oba oliawo abatanabamuwa bubaka mwebaza olw'omulimu ogwo so bwe bubaka obwo nali njagala nkola ekintu ekinene ekisingako awo naye ate nenzijukira olugero lw'Abaganda olugamba nditwala kinene tatuuse kwe kusalawo okutuma omukyalo oyo kaseera kano asobole okubeera obubaka obwo nga neyanziza nnyo bannange webale nnyo webalire ddala neyanziza nnyo Abamerika bali batya Nakayenga tuli naye wano Nakayenga tannaba kuddayo nti Nakayenga waali wano tannaba kuddayo. Okay, yes. Bebale kubaawo. Kale ssebo tweyanzizza mami obubaka abufunye. Tweyanzizza. Sente za mami ekimuli ekyo bantikiddeko $5,000 ekikyo kiri special kimulisa ne sente ekimuli kyo kiri special mu bikola byakyo kyo kimulisa ne sente kimulisa sente empitirivu era banenga neyanzizza kale mami munna yebalire ddala wano bali kutikula mmotoka bena bali mu kuleeta birabo byo ye mami neyanziza nnyo nebalizaako agambye mwebalizeeko neyanziza nnyo neyanzege mpono mami mami naye kamuwe era de mami wanje yenze Nakawombe SHIFAH Hope okuva ku Nakawombe SHIFAH Hope okuva ku Baba TV kale mami naawe munetusanyisa okusala kale mami nange nsanyisa okubalaba kale naffe tusanyisa okusanga kale nnyawe bagambye nti naawe mami omwebalizeeko banne tweyanzizza nnyo tweyanzeege weebale nnyo ssebo weebalire ddala wojje Mukama akuddizeewo akuwe buli kimu kyonna kye weetaaga ky'osinga okwagala. Amiina. Mami kiki n'ekimuli kyo kikomale mutwe gwange kiwanvu nnyo kikino kankikutuulize waneeno kikino wakati awo wanje kiteeka ku meza wakati kale
kabalete ebirabo mami kabalete ebirabo byo bali bisomba yantise sukali kilo 5 n'omuchere kilo 5 n'obuwunga 25 ne sabuni box enene Nchafudde njala sichafudde tekaliko njakusengukira wuwo wandi nti ajja kusengukira wuwo olwayo toddayo bakyaleeta ebirala ngeneyanziza wabona obuyimba bwange omuntu omu bwe bubwo bwonna era ye TV eyo TV era byonna Enkoko enkoko 2 ne butto lita 10 ne butto n'omunnyo katoni ennene bakyaleeta ebirala nga mwetisse netooke bazze kwanjula muwala muto kapu namba mami obubaka bwaffe bwebwo bwe tukwetikidde nga bakwebaza nti webale kubeera maama omulungi ate webale okubeera omuntu omulungi eri abantu abalala bangi era ne bagamba nti oli muzira waabwe mami nsaba nkusiibule kale kankuhaaga kale mami kale banaye katugende yes kale tulokalire tukyagenda maaso ne programu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo ka surprise kabadde ka mami nange nade manyi ka mugole ngenzo tuuka wano okusoma ku bubaka nga surprise ya mami nga bamwe baza okubeera omuzira tebamuteekinga for granted ye bale kubeera mama mulungi bannange tweyanzizza nsigadde ndina kawombe SHIFAH ku Baba TV program ebeerawo buli Sunday
sawa mwendeze emisana ku YouTube otekamu Owunyisa omwagalwawo ng'osubscribinga ng'olaba show. Enamba zaffe kwe ziri ku screen +256 782 1015 69 +256 702 56 21 57. Thank you so much. Happy birthday once again, birthday boy. We love you. Mwebale nnyo mwebale ddala. Thank you so much. Obadde oli mu kulaba SHIFAH na Kawombe tusinkane nate